Talek Shukra, Managing Director w'ekitongole kya Simba Automotive, n'ayugumiza eddinda wakyalire ku omulangira w'e Butembe ow'ekitiibwa Ayubu Banamwita. Ebikudduko bitandise nakukumba musikinsiki w'abavuzi ba bodaboda. Ku yafeesi y'obwantembe Mafubira, bano we batandise ng'omusigampiya ayanizibwa n'abalangira ab'amasaza agakola Busoga. Okuva wano ensinkano ya bonabona omuli abakungu b'Obwakayabazinga, baminisita b'obwantembe, abakulira n'abavuzi ba bodaboda n'abantu ba bulido nga bolekera olukiiko lw'obwantembe ebeire emikolo emikulu. Wano Talek Shukra n'abakungu okuva mu kampani eno baanirizibwa ne Kapiteni Muganza akulira abavubuka mu Bwakayabazinga bwa Busoga. So this time around we are blessed that we have got an investor as Butembe and as Busoga, who is an investor. Y'omusigampiya mu kwogera avumirira Abannayuganda abali kulowoolezanga mu kutana ebintu emba wa Uganda nga tebafaayo kubaako ne kye beekolera. Things like zapatos, things like tomato sauces. You go to the restaurant, all these tomato sauces, they are made in Germany. When tomatoes are going from our country here. Wazira mu ngeri ey'okuyamba kwasabya gavumenti esobola okuyambangaku obuli abo balina kye beekoleirewo Uganda esobola okulankulana. We must engage governments to stop a lot of such products that can be done locally from being imported. Unless we walk the talk and we start looking at banning some of this importation of these products, then only somebody in Uganda will look at it as an opportunity. Era ono mu kumala okwogera mu ngeri y'okulaga okusiima agayira omulangira wa Butembe pikipiki y'ekika kya UG Sempyaka ekolebwa aba Simba Automotive emusobozesa okukola emirimu gye. Okuva wano niwe wabanga tebakukobeire kyakukola otegeera ekiyiraku. Wano omulangira wa Butembe w'ekitiibwa Ayubu Banamwita Kageri w'ekirintu n'abaire akyaziza asiimye abasigampiya bano era yabaako n'obubaka bw'asuubira eri Abasoga. Wena yena Busoga waali aide yeyunge ku bukulembeze obw'ennono tuyamba abantu baife tukuze Obusoga kubanga osobola okukyusa ediini, osobola okukyusa ekintu ekindi, aye tosobola kukyusa igwanga lyo. Enteekateeka madibwere ku kisebe kya disitulikiti y'Idinda, omumyuka wa RDC wasiimira enkola eno n'asaba abavubuka okubaako ne kye beekolera. Bweba boda kifune, bweba kyonna ekyokukola as long as it earns you 1,000 genda okole. Okusinza ku Talek Shukra, Managing Director w'ekitongole kino, akobye nti okutandika enteekateeka dino mu masaza 14 agakola Busoga bali kunoowulira okuwa abavubuka emitwalo 2 emirimu. Kino kiyambeku Obwakayabazinga okukula era nga baakutambula Busoga okuva yeva paka yeekoma. Ninze Samuel Mwesigwa, Baba TV Amakonde.